oyagala kulima mwanyi oyagala kulima bitooke kyonna kyoyagala okulima agro animal ejja kuyambako okukirima bakuwe amagezi ku ddagala kiri olina okukozesa bakuwe eddagala erigenda okuttira kiwotokwa endwadde z'ebitooke endwadde z'emmwanyi bagenda kuyambako okuziifuwa mu ng'ombe kampuni bagita agro animal essimu yaabwe eyitawo wansi bagenda gikuyisizaawo n'ebifaananyi ogenda kuba obiraba kampuni ejja kuba ekuyambako ofune mu mulimu guno ogw'obulimi n'obulunzi gwali ebweru w'eggwanga olina ennimiro kuno ku Uganda bakubira essimu bajja kuyitayo bakulambulira ennimiro yo ate gwe ali wano bajja kuguza eddagala bakuwe n'amagezi ag'obulimi kampuni bagita agro and more ennamba z'essimu ezo ziyitawo bakubire beesigwa bulungi nnyo bamanyi balimisa balungi bamanyi buli kika kya kirime bamanyi buli kika kya ddagala erigenda okuyambako okutta ebiwuka ebitawaanya ebirime basangibwa Kamengo ojja kubasanga eggomba ne mu Uganda yonna balinamu amatabi bakubireko kampuni bagita agro and more. Gwe akyekuumidde ku YouTube channel ya Dr. Kwefu. Dr. Kwefu Lukuta nsimanyi lwaki olina erinnya naye anyway sinze mama mama wange tali ntumangako mu bintu bye yantuma naye yawulira aliwulire timunaye Kampala ninayo asisebo era ndi tuli be Kampala yesebo mfanani okubanga baveeri eri emiti ya nedda mama nze amakuba agafuluma Kampala nga yigidde wano ku CBS. Wow. Tukuwaniriza nnyo ate tukwebaza okuba nti munnange osubscribinze olikinze osharinze link n'owako banno naawe balabeko ku birungi by'oba osanze erudda luno. Nze Penny Nantume leero tuzze tumenyemenye ensonga eziriwo. Olunaku olwaleero abasuubuzi basuubirwa okugenda okusisinkana omukulembeze w'eggwanga. Ensonga eriwo ya Ifris abasinga tebannabitegeera ninawe nalaze ne banguza ice cream wagu mu kitundu ne bampa receipt ng'eriko 10 ebyo tujja kubyogerako. Kino kye tutuuseeko nti okuba nti system eno URA egiraba tugenda tandika osasula ebintu ebitakwatagana. You understand? And where is that anyway taking us? Katulinde kinava ew'omukulembeze w'eggwanga tugenda fuera tuulaawo ffe nga tubalinze tulabe omukulembeze kyateesa n'abasuubuzi kye bamusiigira ng'ekifaananyi kyabwe watukiriza we balondera akakiiko kano baali bakimanyi nti bagenda bakiikirira bulungi. N'abasuubuzi bwe mutuuka ewa president mwogere ebintu ebirimu amakulu. Manye abantu batuuka ewa president buli omu n'atandika kwogera bintu bitajjansa. Waliwo abagenda ewa president babanyumiza mboli n'awanika omukono n'agamba president njagala kusenguka ennyumba wembadde andi road andi obi kati noonya ssente zisenguka. So ebisonga z'abannammwe abatasobola kutuukayo saagala mweyagalize bwe mutuukayo speak mwogere bw'anaaba tewali kikyuse at least mwe nga muli on record nti mwogedde president mumulage embeera mumuwe ebyokulabirako ebiri bannammwe bagende okutuuka eno because mbadde nsoma leero bodyguard wa Nabbanja yabomba emyezi nga 22 obemabega bodyguard wa speaker Anita Amongo naye yabomba. So president buli nti olaba omuntu abadde ne prime minister bali wano bali bulungi babomba olwatuuse New York yayiseemu buyisi. Ate okuba nti report shows nti aleka already yayingidde dda Canada. Ontegedde so president hivi namwe bimulage mumubulira abantu people so poor. Waliwo story gyensomye badde Kayunga omukazi yazadde omwana namusula mu latrine nenge ekyamususiza mu latrine yafuna olubuto mu Gayi bwafuna olubuto Gayi yamufunisa olubuto ndoza nabanga tayina buyambi bwamuwa kakati ate nafuna omulala eyamukwana ng'ayina olwedde olubuto kati n'atabulira ono mupya nti ninaki nina olubuto kati bulijjo yamubuuza wayigunga oli munene amugawaye just herese ng'ayina olubuto kakati bwe yazadde omwana n'amusuula mu latrine nga tayagala ono omusajja omupya amanye nti abadde naki n'olubuto kakuba n'ono gwe babeera naye how can you be with a woman ng'alina olubuto lwa myezi 8 n'otalumanya bamukubira essimu ng'ali eyo nti mukazi wo azadde omwana kati kwekudda n'abagamba matu ekiro olwedda mpulira akulungutana mukazi we bamukutte n'agamba nze ono saagala mubuulira nti nina olubuto okuba obufumbo nali ngenda kubufiirwa good enough omwana bamugiye mu latrine ne bamutwala mu ddwaliro
but ebyo byonna they are financial problems ti omuntu watuukira mu situation yeyo ng'alaba ono omusajja bwe mufiirwa agenda kundiisa agenda kunsuuza so president mumubuulire amanye what is on the ground abantu kye bayitamu kubuuzayo ekibuuzo abantu kye batera obuuza kwefu ne tukeera ku makya wano nga wetulwa ne tuga ogenda sisinkana mukulembeze w'eggwanga gwe nga kwefu ne bakugamba tukuwadde eddakiika 10 ne mu 7 omugamba ki one you're speaking as a Ugandan, not a journalist. As a Ugandan. Thank you. One. So kamubuuza enteekateeka zo ziri ki mu transition of power. Yes. Because kyekibuuzo kati ekiri mu muntu yenna looking into future nti essaawa no tuli awo tetumanyi kiddako nti oteeseteese ekigwo bw'otunula ku tooki life after Uganda after you olowooza egenda kubeera etya era ogiteeseteese otya two abantu bano ababba ssente za gavumenti obamanyi bw'oba omanyi enteekateeka zo ziri ki because essaawa zino tuli mu mbeera nti bino gyonna emisolo gizze because ssente zikwatibwa bubi like ate nga tulina ebbanja kati nga gwe atutwala boyi waffe corruption actually si corruption this is theft because waliwo guy bamuyita Lumumba mugoberera nnyo ku mutimbagano ko is a Kenyan yagamba nti what is in Africa is not corruption because corruption shows that there is some degree of knowledge mukubba but kino ekigenda maaso there is temulimu yadde obuyiiya temulimu yadde anything ebyo bintu bibiri transition then ne corruption ngate ebisinga okunoonyeza okusinga kulaga nti kuva mu bantu abanene nnyo yakirowoozaako ki then lastly nga munnauganda tosobola kugaana kwesabirayo nomugaa njokyayo ebyo netumaze obyogera nesooka onjokyeyo esooka onjokyeyo emboozi nnyingi is going around kwefu naye mu byonna wiiki eno ekyatandikira nali mulwadde ku Saturday, Sunday and Monday and bw'oba tonnalabako kiri malwaliro toyinza kumanya what is going on in the world nti okutambula ne tugiva ewaka n'ogenda ku mulimu nodda abasinga tulowooza katala nti kwefu alina okuva ewaka akomewo twalaba omusajja eyeetuusako emmotoka ye ey'ekirooto kye nga yakagigula ku Lwomukaaga ekimotoka nga kimubuutikidde sinti yali avuze bubi yali ku bitaala naye abasinga bagamba yali yamusize endabirwamu and he was playing music which is not a crime because we yali ku bitaala teyali nti yalimu alinze bitaala yeyongere waliwo bano abantu abapakinga nga olaba ng'ogenda Luzira waliwo eggaali y'omukka weesaliramu kakati waliwo omukyala oyafiirawo eggaali y'omukka yamutomera ensobi gye yakola jambo yakwata yapakinga wakati mu luguudo lw'eggaali y'omukka n'ayambusa nga endabirwamu ziri waggulu music kati yali apakinze bubi naye omuntu yabadde ku bitaala law abiding citizen asibye n'omusipi gwe bulungi motoka ye empya bulungi buli kimu kikola okuteekako music we siraba nti wabaddewo obuzibu ekimotoka kino bw'otunuulira CCTV footage I don't know if banamututeerayo awo otunuulira ekimotoka nga kizze omusajja ono we yatandikira ndo oba yakuba ngombo oba teyazikuba kuba CCTV tetaba na sound omulaba nga bwagerezaako ekimotoka kino kiwugula already atuuse ku mmotoka zino kwefa obuzibu buvaawa no one bwe nalaba akantu ako ekyasooka okunzijira mu bwongo nti fate is real nze omanyi nze nzikiririza nnyo mu ntuuko ekyali baddeawo destiny ge magenda go what is your destiny then fate yentuuko nti kino kirina okutuukako kakati nga tewali bulagajjavu nga tewali ki mu lugero lwo obanga mu lugero that was the end of the guy ti tewali emmotoka zigaana bulijjo okusiba ne bweba mpya ne bweba ki zigaana ne guy ono wamulaba nti ow'ekimotoka yali tavugisa kimama unless nga banagenda ne bakola research okutulaga oba brakes zaalinamu biki kuba emmotoka ebyo binene bisinga maintenance yabyo n'ebintu byabyo ebisinga birina ebizibu kati ekyo bajja kusooka banoonyereze
ne gayi wamulabanga yajja najja ng'alwana n'emmotoka okugisiba bwe yagaana to save a life. Obwongo bwawe buŋŋamba nti obwongo bwamugamba ebintu bibiri. Engeri eri gyetali mmotoka zivaayo kuba baŋŋambye baali basibye nga pulezidenti agenda kuyitawo gikube ebuukedde sayidi eri. Oba obwongo bwamugamba bw'ogitomeza ka pavement kano engeri gyesaze speed ejja kuyimirira okwo. Forgetting nti already yali eri etisse ekintu ekizitowa. Then nekoona neyewunzika. Kati siina gwe njagala kusalira musango. But I've not seen anything about that driver. I've not heard anything. I don't know. Police nange sinewunya lwaki tebanatubulira. However, lwaki police yalwawo ate okujja? It took about 4 hours. Ebyo bintu byaffe. Unless ng'omuntu ade tabeera mu Uganda ebyo bintu byaffe. Because kakati omuntu ajja kwebuuza lwaki in this particular incident kamera zabadde zikola. Walabi bulungi jo kamera zaakoze, but in some incidences wetu olumu twetaaga footage ne bagamba quality zabaddeko, but kamera yabadde bulungi kiriya wala bikyani nekola bulungi, so that question is there. Yes. But my conclusion bwe banaba driver sagala musalira musango made omwoyo gw'omusajja yafudde mukama gw'omuze mirembe. But my communication today about that is about abantu betubeera nabewaka. Ekigambo kulikayo kikola nnyo amakulu ng'okuze. Taata bwe yagenda ng'okukola oba maama nadda ne mutamukulisaayo nga mulirayo mbakati gaze ndaba tekina nnyo, you've come back. Then what? You had to come back. Kati ffe nga tulowooza nti buli muntu aveeka n'agenda. They have to come back. Nti era okukomawo kibanga kugamba nti pain is breathing. Omala kutandika kugendako mu malwaliro n'omanya nti breathing. Nti wabe COVID time. Oxygen wakusasulira ate nga wabule. So omusajja wo bw'aba avudde waka n'agenda nadda oba akomyewo 8 oba akomyewo 9 oba akomyewo 11 nga bukya kasita akomawo, the first thing you should do ebirala byonna sooka obisse ebbali kulikayo mu budde because whatever we go through kabeere mukazi ng'akola bw'akomawo ewaka abaana ewaka whoever is at home kulikayo nebyo bibuuzo by'olina okubuuza noonya engeri gy'obisabikamu in a polite way, because ekibuga ky'ennaku zino kiralamu nnyo. Even n'oyo omuntu asibe waka, because I want to communicate to n'abave waka ne mugenda, there are some hustles ba housewives ze bayitamu, some hustles ababeere waka ze bayitamu. Try to be understanding before you quarrel about omunnyo ogwayitiridde mu nva. Look for an way. Nonya ekintu ekirungi kale kibakoze olunaku olwo. Ne bwoba complaining about omunnyo nonya awo engeri, because for a polite way o engeri gy'okijjayo nti leero mukyala mufumbye akakoko bane ate singa bangamba yali omuyimbi omugenzi Eri Wamala bangamba he could not blast someone open like that nga mubeera ku stage n'okuba noti etaliyo mu luyimba oba oli wajjita oba wali nagamba wow mupira omusajja ono mu ngalo akantu kokubye kalungi ne bakubiremu akawamala kati gwe mu bwongo okimanya nti not kingi kyusiza yali Patrick oyo simanyi oba yaŋŋamba mbu Eri Wamala yalina omusajja yali amuvuga kati munga bodduka ennyo speed ne ziyingira speed zaatayagala lesse oli mu speed nga 10 ng'atandika emboozi olaba waliwo tuyise ku muti guli waliwo omusajja bamuyita Sentongo yali mu speed nga 7 emmotoka n'emuva mu ngalo n'agenda omuti Sentongo yafa bubi kakati meanwhile anyumya Sentongo eyali mu 7 goli mu 10 you need to omanyirawo gy'olaba nti musajja wolani nesegede emmotoka girinnye kompo yaffe naye mpola so omuntu ali ewaka alina hurdles zayitamu when you come back home. It's not kutuuka waka lwaki omunnyo mwagutadde mu nva azifu balina guteeka mu kyayi muli waneeno sabbuni mumwozesa nnyo
nti ate ngoye twandizozeseza kitaata. So njagala buli muntu essaawa zino embeera gye tulimu understand nti omuntu gyayitira because that guy teyazze waka, he didn't go back home. Ekijja eri statement to live and go back home as a whole, not in pieces, it is an underrated blessing. Kakaki guy teyakomyewo kyokka obulamu ekyewuunyisa obwabasigadde bugenda sigala bumuvinga. Ane ku mulimu neyo gundi gyakolera ey'aba lawyers. They will go on kuba yadde agenda ku court. Ekiraga nti kati bali ba client balina ba counsel omulala. Kale yannomye tugeze abadde alina kubanga agenda kukolereza muntu oyo baba muzzayo buzi nga tebabuzza na bibuuzo. Gana amakampuni getukolera otugeze oli driver wa motoka n'ofa ekiwandiiko kimanyi bwe kisoma abadde muvuzi mulungi tazikawo meanwhile tozikawo naye motoka gy'obadde ovuga eyazze ne mu kuziika someone drove it n'agireeta mu kuziika kugwa tazikawo insurance yabasasudde okisegeera. So motoka baagizizza in whatever we do obulamu tulina obbuwa ekitiibwa nti omuntu bw'akomawo oba akomyewo atya oba akomyewo atya noonya engeri gy'okipackaginga. Most men do not want to go back home nga si nti bali mu bintu bya kisiru n'omulaba nga muli naye mpaka sanga 8 naye nga mwebase ng'ewaka buli lwakomawo omubirigo n'osanga abakazi nga tayagala ddala bbaawo asiibe waka kuba lwosiibye waka obafuukira ekizibu buli kimu kikuyombya buli kimu like you don't appreciate people's effort. So I am dating someone who tells you pen obutankeberako kinnuma naye nze muntu newe bucya ne buzibaye like I know you're there, you're alive naye yakugamba pen good morning you lose nothing greeting someone in the morning babe good morning pen you lose nothing saying good night pen webaka nga tomanyi nenga mu bwongo nze manchimanyi ajali mulamu. So ebirala byonna tujja byekwasa abasajja abeera mu bakazi be abasajja abeera mu ki whatever abakazi akola bwati whatever but statement gy'okozesezza is a wonderful statement. Being alive is an underrated blessing. Like to live home in one piece and return in one piece and not in pieces, it is an underrated blessing. Nina altar jembera ko bagita Loud House naye bwe tuba tusaba abana bagamba ku macha mukama tabula enkwe n'emitego sitaani gyateeseteese wakati mu kkubo tusookeyo ogitegulule ffe tujje kubanga pulaani zo ze zisinga ezaffe like on a daily. Kakati abajjeyo sente zammwe olwokuba mwalabye vidiyo eyo nti sente zeekazirye saa yonna ekimotoka kikugwira otuweeko ku sente bassewo ne bannyabo ntuukoyo ndalo gyalya sente z'owangaala emyaka kinaamu high school ne batugamba nti tunatuka mu 2020 ensi egenda kukoma ojja wangala emyaka 8 nga sente zo wazirya feeti y'omuntu buli muntu alina entuuko yo. So just beera mu nsi eno weesige Katonda ng'agenda enkya then bakyogera batya weesige Katonda ng'agendayo enkya then treat everyone well ng'agenda okubeera ku nsi kuno kola nnyo ng'agenda okubeera ku nsi kuno paka naye ate weesige Katonda nga leero lwakutaano gendako muzikiti webaze Katonda olwa there are some omusajja omu yali annyonnyola n'agamba nti tulina obugagga bwe tutategeera lw'olimanya nti oli mugagga bino wammanga by'olina okulowoozaako. Ekisooka omuntu agenda ebuyindi okumukyusa omutima yeetaaga miliyoni wakati w'ebibiri n'ebitaano okuteekamu pacemaker ontegedde kitegeeza olina miliyoni 5 wano ate we running out of battery balina okukebera noddayo kati olina miliyoni 5 wano olunaku lw'olinoonya ensigo emaakinga ne bakubulira ebbeeyi y'ensigo simanya operation dona alina okuwa ensigo biki olimanya nti ensigo 2 olinamu miliyoni endala nga 5 olunaku lw'olinoonya bye baga nti amawuggwe. So bw'otunuulira those few things ojja kutegeera nti obulamu buno just ffe tubutume nalimbaddeko nga sissa nga bagamba amawuggwe gange gali clogged nalimbaddeko nga omutima tegukola nga baga amusayi nina mungi around my heart olwa nti weetaaga omusayi nga nze nina mungi beetaaga ogunywawo nalimbaddeko nga siwulira nenga wendi because the system got really messed. We needed a lot of money to fix that nga neddagala erikifixinga tebalimanyi kwifu nga buli kimu balina kukikola
like shooting bullets. Maybe this will work, maybe this will work. Bakufudde laboratory bakugezesezaako buli kimu. Nga nfuse laboratory nti kino bakola ne bagamba nide kino tekijja kola chemotherapy ajja kuyamba kate buno buuka kirala biki until ngoba tonna testing bwako bwote tula wansi ebyo byogamba nze mukama nga sina sente waliwo azirina nga tasaana zirya kale sigana tete mbaba naku temweriako nnyo muliro just live your life be happy then finally buli muntu ekintu kyakoledde however much it is their responsibility say thank you, be appreciative, because they are batata kakati taata oyo ayina gwabadde asasulira school fees awaliwo bintu ebyakomye byabadde nga ye driver waabyo nga bikomye. So omuntu okusasulira school fees, omuntu okusasulira rent, omuntu okuwasereza enviri, mulimu abantu ng'oli olumuweereza bw'ati agamba kati ate yali badde akola ki? Mukyala mu now you feel it's their obligation anyway after all. Get time. Nakuweereza million nga totaddeko jo charge. Wabula abasajja b'e Kampala. So get time, appreciate that man. Ofunamu abufunyi kadde n'omugamba taata kali kasaato mbadde nsaba twogeremu. Nalowooza leero n'omugala leero mbadde nsaba kwebaza. Omwaka gwatandika embeera mbi, economy mbi, but tulya tunywa landlord tatukayanya olusi tuzimbye n'okuzimba, like life is moving on. Just mulimu abakazi abalina n'enkola akubira ku simu n'omugamba bane mama kasaato ogamba otya daddy it's me Junior. Nti obadde ogamba ki Junior? Lwaki? That we want to thank you. Aww. Thank you for buying us things we want. I not even buying us it, and then also you bought me the other new bag I wanted. Thank you, Daddy. You paid school fees. Yes. Daddy, thank. Gwe tomanyi musajja bwava ku simu eyo. Ne bwabadde apapasoka na pozinga, you pose like you ogenda okulaba bagijje kuono bagiwoli bagijje kuono. Some people n'amaziga gakuyitamu. Yes. So then waliwo n'abasajja, you need at least some time gwambako your girlfriend your mugana webaloma kyokuva le wajje wange embeera yakyuka you watereze ennyumba yange, ennyumba z'abawulu ziri disorganized, naye omuwala najja perfume nakola kiratandika okufumbira, ogenda okulaba omuntu yali spending emitwalo 5 padde wasalo li ku mitwalo egi gy'omulekera kwafumba emmere kwakwoleza basically buli kintu akikola, like you need that, you have that person ekirazuukuka nalaba nti ensiri zigenda kuluma natereza neti nakubika ebintu obutodotono obwe, like you say omanyi omugala naye webale n'omwokyayo n'omugala ekyekumi ekyo kiraba ekyeta nekyo okisegedde. So abasajja abamugenda ne ku level nti someone cooks food n'olya n'omaliriza okulya n'oyita mu buyisi golabanga olumukale okutegula esowaani kale kisinzira gye wakulira. But I did say thank you. Oyizo bago wajiguze nga we bagamba you give a woman a house and she gives you a home. Nti okomawo nga bwogane nga tonga nzirukula omanyi owokubuuza, you know you may never know where things are. Sati yange eriwa eko ndi tuzambala fembi waliwo ekintu ekibesa okusiza abasajja, nze simanyi gavumenti oba erimala kiyingiramu z'abakazi zibeerawo ne stocks ze waliwo buli ngenda mu kibuga waliwo abakazi abatunda stocks ku street okwo bazitunda 10 ziba 2-3 ku ttaano ngulayo peya zibanga 10 ne wagenda oyita ebbanga olabako emwemu ate emu nga tosajjambala nandala tezifaanaganira ko ddala. So when you have that person who does those little things, don't wait for that person to die. Otandika okulowooza give people their flowers nga bakyaliwo omuwa amaanyi okukolera ebirala. So kyekigenda maaso tukyandikenda kiwandiiko kya Swangz Avenue oba Breeze ono twamwogerako ku Wednesday nga Breeze avuddeyo agamba ekimwogezaako omusango ogutassa gw'okwebakanaani ne Irene n'amuzaalamu omwana. Winnie Nwaji n'asirika. Walaba ku kavidiyo ka Winnie Nwaji nga alaga nga alina omusajja omulala n'agamba mbo omusajja n'agamba munoonya taata w'omwana wuuno. But anyway, omuliro Breeze bw'otunulira ku social media abantu abasinga babadde batandise omuvuma ayogedde nnyo nga tumanyi Winnie Nwaji ayogera naye ali tanyega
Swangs Avenue yavuddeyo ne headed paper naye ekiwandiiko engeri gye kiwandiikiddwamu kiri mu first person singular meaning it is Winnie Nwagi. It has come to my attention that the recent rumors circulating on social media about an individual claiming an affiliation with me, Winnie Nwagi, are completely baseless. These rumors are entirely false and devoid of any merit. The individual at the center of these claims is an aspiring musician who appears to be seeking publicity. We are actively pursuing legal action for defamation and the significant damage inflicted upon my reputation. Furthermore, the situation has escalated to cause distress and bullying towards my daughter at school, which is unacceptable. We cannot stand by while opportunists attempt to advance their careers at the expense of a child. Rest assured, all videos purporting to show this individual at my residence are fabricated and not filmed at my location as alleged. To my beloved fans worldwide, I am deeply grateful for your ongoing concern, love and support. Your solidarity is a heartfelt reminder of the appreciation you have for me. I send my love and hugs to each of you. With all my love, Fire Baby. Kakati omwo mulimu key points bw'osoma like buli line kale ina fact yaayo gy'otunuulira naye era zireka ebibuuzo bingi ng'omwo mu key points kwezi nze bwe nsomye kyendabye video circulating on social media ezo zo tuzirabye nyingi ne posts zisusse video gyayogerako yeerije eyatandika emboozi yonna omuli omusajja akutte embuukuuli ng'agamba nti twakugoba wano ekyo sigenda kiteesaako kisoboka okuba nga kiri acted ekyo kimu. This individual claiming to have an affiliation with Nwagi. Nwagi we yalina Rasta Rob waliwo boyfriend awe yadda Rasta Rob ye Rasta okay sorry Rasta we yalina Rasta twamulaba ne Rasta alina boyfriend awo omulala gwe beekuba naye yali Rasta yennyini then nono omulala kati gwayina. We've not seen anything that looks like this boy from Natet at any point. An aspiring musician who appears to be seeking publicity. Nayo nsonga nti obubadi wewekwata noga wano sivaawo akabadi nogamba olaba wano there is a window wenyinza okuyingirira. Ekinyusa ekirala, we are actively pursuing legal action for defamation and significant damage inflicted upon my reputation. Kati awo wewali buli kimu wekiggwera awo wewali ensonga. Amateeka g'e Uganda abamu balowooza tegakola naye amateeka g'e Uganda nga tegannakola wuwo nga tegannabakola ku gwomanyi bw'otandikira okwogera eyo nti e Uganda wanene ebintu bipogwa we a lot of things until it lands in your house. Furthermore, distress bullying towards my daughter at school, which is unacceptable. Kino ne luli nakyogera. Bino byonna tubikole naye omuntu omukulu mwano mu fact enkulu wano ye Baby Mirembe Destiny. Nti omwana ono akyali muto, Winnie mukazi mukulu asobola okwerwanira entalo ze ne watuuse tumanyi kyayinza okukola ne kyatayinza kukola. Naye omwana ono bwe nga taata we kale ovuddeyo omwagala naye olowoozezza ku future y'omwana. Ekiddako kyeddeko kwebaza bawagizi no the expense of a child fabricated a hide video gyoyogeddeko nti location si wewe wembeera nayo nze binyusi byombiwulidde. Yes. Ekinyusi ekisooka kanjogere ku mwana omwana oyo twamwogerako ne luli nti yasinga okukosebwa mu nsonga eno. One kino Winnie Nwagi is also to blame ku bituuka ku mwana essaawa zino because she laid a foundation for whatever is happening right now. Yes. How did she lay a foundation? There are very many people abazaala abaana before being stars, but they do not discuss those children. They don't discuss their tayogera oba kino kyabaawo oba tata omwana baba baayawukana tamwogera kaga mu mwana wange. Okitegedde. For a case in point, Eddie Kenzo
ne mama wa Mamaya Tracy sinnalabako anywhere I'll stand to be corrected bo wali olabye Kenzo nga discussinga mama wa Maya nga discussinga bwe beekwana nga discussinga bwe beekyawa oba mama Maya vayo kugamba nti tebalabirira mwana we ekyo kisobola okuba tekijja kuvayo kuba aleka amulabirira naye n'okuddawo no discussing engeri gye mwekwanamu nakyo ekyaliwo nekyabaleetera okwawukana you are inviting the other party to defend themselves naye saawa zino mama Maya talina kimuleeta because Kenzo talina wamwogerako so the moment Nwaji started discussing the father oba tata ye busy Natete oba whoever gyali that person mu buntu one day bwalibanga si ye busy Natete n'oyo yennyini gwe boogerako aliyo bwe bali mutubuulira naye yennyini alina okubanga gyali eyo ayagala okubaako kyayogera because erinnya lye for the last I don't know years lizze likubwa nga tewaliwo likubwa because of what nenga out of mama wajjabuzi na discussing tata w'omwana tamulabirira takola bwati sina my daughter I'll get you another dad osegede kati Winnie Nwaji brought that kid into the discussion of this kyovulaba busy Natete yayanguyiddwa oba yetata ofasi yetata ekitujja kukimanya yasanze fertile ground okusobola okusimbako his claims so omuntu yenna nga ebintu byotayagala badiscussingeko tobisimira musingi the moment you start kubisimira omusingi any Tom, Dick and Harry can come n'abyeripako then n'azimbirawo because kakati ekiwandiiko kino kibanga ate kibiwoteringa so kati kyongamba Nwaji bwe yayimirira bwe yali ku interview ne who is that guy kyali wange Ibrake Mukasa ekyo n'agamba n'anyonyola taata w'omwana obubi bwaliko n'ebyekisiru byakola tekyaleeta distress and bullying ku mwana oyo kubanga abaana baabiraba balina okuba abadde bagamba maama we yagambye kitaawo takulabirira this kid goes to an expensive school where these kids are used to mommy and daddy so bawera naga after you don't even have a daddy he doesn't even take care of you era mama otu amulabye nga ayogera even like there's evidence so kakati already omwana wo wamuteeka dda mu mbeera eyo so kati busy yagasse bugasi already kyewakola kyewayogera so abazadde abali eyo gwe kennyini don't bring your child okujjako nga oyagala genda mu kooti singa Nwaji twatuuka nga ayagala buyambi ng'alina kooti waali yeetaga child support awo kyandibadde kijja nti yalina cause naye teyalina cause teyalina why ayogera ku taata w'omwana teyalina why answering ebibuuzo ebikwatagana ku taata w'omwana so whoever gyali one day bw'ataabe busy Natete one day he will come out to okukonfaminga bibaze bamwogerako oba okubiba otalinga down mama wange akozesa nnyo ekigambo sekkono tawanyisibwa nti like ne bw'ogivuva gye budda I don't want to take sides. Yes, I already took a side like as Winnie Nwaji kyonna kale kyakola mu bulungi oba mu bubi oba kirungi oba kibi alina okubeererawo destiny like kyonna kyaba ayogedde yakulaga akyogera out of love nti olumu ffe twogera ebintu kwefa omanyi nti ogenda omanyi okuvuma boyfriend wo oba n'ogamba mukyala we ekigambo nga gwe okyogedde ngaawo sometimes tokitutte na ku mutima okyogedde bwogezi but to me it has impacted me like nga it is a bad statement to me I'm like but honey that was mean ng'olumu sikugambye nakugamba that was mean okoma obukomi nga nina attitude kati ne Winnie Nwaji bino byonna abyogera out of like the frustration okuba nti akuzizza omwana ona bino byonna yes bano bonna baveeyo kale tugeze kale busy si ye taata w'omwana omwana bino byonna bibaddewo kwefu oba kale taata w'omwana byonna Nwaji abyogedde ne busy avuddeyo batuuse point omanyi tulina point otutuuka nga there's reconciliation at the end of the day so this child is like but at the end of the day I need a father so you sit down and talk to like the father comes and I listen to him netwogera noga why wala bye nali sisakugamba pain oba bye nali sisakugamba destiny yes ebyafuluma mu mawulire ensonyiwa tuli bantu Simon yagambye guno musango tegussa obwenzi tegussa obuvunaanyizibwa gussa singa omuntu aba teyagezaako Breeze alaga yagezaako omusango guno kale tugeze boogedde n'omwana tugeze destiny batudde ne taata we ne boogera
kino kiba kireka wa maama we neziri video enkadde mama we yali ne bakakkana ne boogera omwana n'agamba the end of the day we're human because we are bound to error ne mukama akiraba ekyatugabya mu Garden of Eden just kale nti bano baagaana bababuuza mwalidde mwakutte ku kibala teri yayogera on Adam we bamubuuza Adam n'agamba omusota gwo ne gusirika because gwete gwogera so naye wano tuli ku bantu aboogera in case these people have reconciled omwana ali ne taata we videos zino internet eterabye tugenda ziteekawo so kakati nga ovunaana busy Natete to bring distress to your child you already wachireta kati your point number yaliwo because videos zino no otuka muno gamba nti oba nali mwana wa kibi tatango okundekawo I've asked myself that question no gamba oh maybe I came by mistake so kakati Nwaji echo nawe kikwatiramu yes two ekinyusa ekirala I'm happy that they are pursuing legal action but I'm also pursuing legal action okutuka nti tugenda kukola DNA eno legal action si ya yes, DNA legal action omuntu kati okuteekako restraining order na bichi what if we wake up in the morning and Breezy asks for DNA era kati wano kati wembadde ndaga nti tani kati gye twetaaga as Winnie Nwaji is ayagala defamation agenda kuwaba for defamation Busy Natete your story is too good to be false and the words you're using are too heavy to be false the story yo erimu omwana erimu abantu abenjawulo so it rhymes waliwo abatandiso gifining am for nezo sinzira bwenze njiwulira it is rhyming kakati it is too good to be a stunt for music because truth be told Breezy si muyimbi go down n'owuliza n'ogaba nange kakati ono kana kabadi kagenda muyamba enyimba ze zimanyike ayimba bubi he flats even ne wateetagisa kakati talina nnyo future mu music career unless nga miracle yene happening so tewaliwo nnyo kyogamba nti away from this webinagwa agenda taliko fulumya ennyimba era eddoboozi nze nawuliriza oluyimba lwa tugambire ku Nwaji ne luggwayo ne ngamba ngononya watandika kuyimba ne ngamba ekintu kyokka ekyabadde interesting mu luyimba olwo kyekiri wamayo n'agamba fire daddy ne ngamba kamu ekyokya kigenda nakyokya kati olw'engeri gyali mu arrestinga fire baby kati kasooka alinnye ddala afuuke fire daddy so your story is too good to be false kyolina okukola essaawa zino if you think your story is kyekyo kyennyini genda mu kooti essaawa zino woolabira video toddamu kukola interview mba amawulire tebakyalina kye bakuyamba byonna byawedde kati buli tujuzi bw'oyina busooka obutereke ogende mu kooti Busy Natete ogambe oyagala paternity test DNA kuba gw'olina ogisaba kakati Nwaji bwana agenda mu kooti okuwaba defamation bajja mugamba already waliwo omusango ogulina okusooka okusalibwa nga guno tegunnaaba kusalibwa ontegedde kubanga kooti bwembeerayo n'omusango bw'owaaba omusango nga guli related baga guli gusooke gukole ki gugwe so Busy Natete first go ogende mu kooti ng'owawaabira oyagala kumanya mwana wo osabe kooti ekuwe obuyinza mugende fo DNA kati kyosigaza interviews biki byonna wabikoze public eyina opinions ezenjawulo Nwaji ayina naye a right kugenda mu kooti naye bw'ona ogenda mu kooti kijja kutulaga nti you are a serious man saagala abana abatandise okujajinga Nwaji ng'ayagala atyo omuntu bw'atyo Nwaji mumanyi wa biseera bino webiseera biri temumanyi biyita ekiro ne kabaka yeetikka bwe lugwayo hati enfaanana y'omusajja laavu gye muyina omanyi tulina ekizibu wano peni bwemba nga nkwagala abantu babeera ne opinions because opinion ye eri biased because they are in love with you kyobulaba mu kooti mulimu abantu abatakkirizibwa kuwa bujulizi eddiini y'obuyisiraamu egamba mulimu abantu abatavaako adiizi kati abawagizi ba Nwaji musically like you feel temwagala nakiwulira nti Nwaji somehow yali ayagaddeko ku Busy Natete because
musobola okubanga mu opinion yammwe basing on the love you have on her music enfaanana gyafaanana mumusubira okuba nti n'emyaka 13 emabega yali yandibadde ayagala abasereebu yandibadde na musajja nga is a hank is an American you know essaawa zino mulowooza taata Destiny is a minister is a rich man is a what ebyo byonna bicorruptinga your judgment so the bottom line kati I am happy nti this story is taking a legal twist. Breezy go to court babawe DNA Nwaji bwaba awulira nga byoyogera bikyamu omanyi bw'osaba DNA kazibwe kapo abakojja wange yaŋŋamba omukazi singa aleeta omwana kati nze mba mutabani wa kazibwe kapo n'amuleeta n'agamba nazaala omwana mu kwefu ne kwefu amwegaana n'agamba bwe tutuula mu meeting kwefu n'agamba nze omukazi oyo simumanyi simulabangako awo nsigala mu meeting nesinga bukya n'oŋŋamba ekyamazima nali mulabyeko mukazi oyo twayagala nako tugende ku DNA nsooka kunaaba mu ngalo nemanyi ono kwefu mu just kikazi kyatayagala oba mukazi gwatayagala naye omuntu ono like waffe kakati the moment kati Nwaji shajja okulwanyisa butagenda ku DNA because the moment naye nga gotulamu Nwaji asobola DNA test n'oyo mwana ati bwebanga oli ayina story yenge rhyming because kati muno mu story eno mulimu abantu abali at play betutanafuna abayino confirming emboozi eno mwe mubuusizza amaaso mu mboozi mulimu Irene yonna gy'oli mulimu Desire ne bwakola bukozi just ka video yaga nse Irene yes Breezy na confirming yoyo Irene oba Winnie Nwaji ne bamulaga video and the person like just neyeskamu ati ng'amumanyi era Irene sawa zo sagala obeeko interview gyokola wonna ebintu bino gibirinde mu court bwoba owulira nga like because there are things nga it's your obligation nga osobola okuba nga naawe ne business natete temukyakwatagana ne Winnie Nwaji temukyakwatagana but for humanity Irene ajja kuvaayo then mulimu Irene ayina omwana wa Breezy waliwo ne kino there is Irene coming out tugeza avuddeyo n'agamba nti yes bichi I know Winnie Nwaji erelelele and maybe Winnie Nwaji also or maybe abantu abali ne Winnie Nwaji then confirm bamanye omwana ono watya ne Irene n'avaayo n'agamba Breezy abadde talabirira mwana tukkiriza Breezy okujja n'aleekaanira eno ekyo kirala essaawa zino kati kyetuliko okulabira n'obutalabirira kati ono Nwaji kati test gye yatulekeddewo kati ebyokulabira n'obutalabirira Breezy yannyonnyola nti yagezaako ba blocking and blocking no njogera ku mwana wa Irene anti kati ngamba nti Breezy yakulaga n'omwana we oli amulabirira ayinayo n'abaana abalala basatu balabirira abatali babe just nga wamuti era yabuuza we mani nayo bendabirira abatali bange nga ne Desire amulabirira kyekinnemesa okulabirira ono so kati we are having a battle of ndabirira atolabirira so kati wetuli essaawa zino emboozi y'okulabira oba obutalabirira yavuddewo emboozi kati gye tuliko ya paternity ye taata si ye taata bwe tunakizuula nga ye taata nga tukomyawo the minor issue ey'okulabira oba situkulabirira because mulamu bw'ensi eno paternity issue is a major issue nti kitaawo ne bw'aba ali eyo nga ali akasasiro just okumumanya nti oli omulabe oli ye taatawo ne bali abaana bali baganda bo bali basengabo is a major issue kakati ebiddako lwaki takulabirira obibuuza leetalo naye ng'osoose kola ki kumutegeera so kati ye twist gye tulimu kati Irene ali into play then waliwo anko anti Breezy agamba okutandika okukwana Nwaji yali abeera wa anko we ontegedde yali abeera wa anko we Banwaji nga bapangisaawo era n'agamba lumu maama we yamuweerezaako school fees kuba Breezy agamba yali tabeera na nnyina yali abeera na anko we nga maama aweerezaayo buweereza fees era bwe yafunisa Nwaji olubuto maama teyamanya ne anko yakola ki nti at a certain point x waliwo staamu maama gye yaweereza school fees Breezy n'atasasula fees n'agamba anko omuwala ono tumukolere business n'akwata school fees ne anko n'ayongerezaako ku school fees ne bakolera Winnie Nwaji mobile money business
kakati anko oyo alina okujja tukonfirming nti omusajja ono yali ayagala nnyo mukazi we era nebazaala omwana twamukolera mobile money business. Yes. Omuntu omulala ayini play Monster owa Monster Studio. Ontegedde Breezy agamba oyo anko we naye nti era ye yalinga ayimba bino ebintu ebitali serious naye ngeri yalaba Nwaji nga yali ayagala nnyo okuyimba ayimba karaoke ye yamutwala mu studio n'amuconnectingayo era agamba nti kaliya ya Nwaji okutandika okuyimba it is him who took him to that studio n'amuconnectingayo because according to Breezy what I read between lines he's younger than Nwaji. N'amuconnectingayo mbwere eyo gyasangira abayimbi baani ne connection ezamutwala mu Coca-Cola rated next azifunira awo okufuna anko wa Breezy tujja lowooza they picked a random person. Jukira abaana baletanga abantu abali random ku ssomero because muzadde wana ng'ajja mukuba Breezy okuleeta anko we tugeza ajja akole interview oba atukakase mu kooti nze mbagala mu kooti si mu interview bonna babalete mu kooti because bakukwasa ekitabo ekya Bible oba Quran nti byoyogera byonna ogenda kwogera mazima kuba mu kooti awo bakuteeka mu kantu ako bwoyogerera ebiri false omaliriza ogenze naye kuba bakulesenga mujulizi. Breezy anko wo Monster Studio bonna like nyini wa Monster Studio basobola ovaayo anti kati mu kooti essaawa zo sibagala baveeyo nti balina YouTube channel mwe batunula bagambe mutabani waabwe. Yes they can because guno musayi gwabwe bwe bateekayo omusango Swangs has I'm sure Swangs we muwa omuntu agenda okukiikirira Nwaji tereta muntu ali ordinary yenaleta abasajja abayimiridde ng'akutuuza ne woba oyina amazima have you ever met someone manipulating nze mbimanyi ndaba okankana naye ate amazima g'abaana ne boleeta omuntu ng'ali manipulative era obuntu ekisobola okumanya nti ono just abuuza ebibuuzo bitali ku mulamwa anka ajje annyonnyole Monster ajje annyonnyole Irene ajje annyonnyole then there must be we baakulirawo ku kyalo there must be people abaali around by that time era nabo bajje bawo obujulizi oli omuntu eyampeereza messages yandaga nti yabalabangako bonna there must be people abaali around bajje mu kooti kakati bwe tunaamaliriza guno omusango guba ku kooti kooti zino eza family court says Buganda Road wonna baba gutute wonna baba gutute oguli jurisdiction we guyina okubeera so abantu aba babeera ku kyalo because penny ne botta muntu ng'oli bwomu waliwo ensobi waliwo movies ende abaga botta omuntu waliwo ensobi baziba 5 mu 5 zokola nga totegedde so there must be people abaaliwo that time then mu family ya Nwaji Breezy gyagamba gye yagendanga there must be people basobola osongako n'agamba naye naawe omanyi then ebyo bwe binaggwa but I'm loving Nwaji's family kubanchi wayina baganda bya someone there must be kati bonna tubalinde mu kooti kakati kooti bweneesalawo nti okusinziira ku bibino bye tuwulidde bano baayina ku nkolagana oba tebaayina ku nkolagana kakati ekyo bwe kinaggwa kati ekibuzo ekibaawo Nwaji yazaala mu musajja omulala omwana n'asooka amusiba bize nateete because if bino byonna Breezy byannyonnyola nga bituufu then option ebeesigaddewo singa tugenda ku DNA omwana nga si wa Breezy naye nga kikakasiddwa Irene baani nti wali wawaddewo sexual activities ezagenda maaso between these people ng'abantu bonna benkunyonyodde then another thing kyetujja okumaliriza nti bano baafuna sexual activities ono naafuna olubuto n'alusiba ono nga si lulwe ono yensonga lwaki buli gyalowooza omwana we kuba baali bamumuwaddeko okitegedde naye tugenze ku DNA omwana si wuwe then Breezy ajja kuba anaabye mu ngalo nti nze okusinziira ku mboozi gye nannyonnyola mu kooti we have a hard time good time then ne bansiba omwana kati omwana si wange according to the DNA ezivudde mu laabu ye Uganda baziweze South Africa and other respected labs kati awe buti ogw'omusango gwe gujja okugwa so buli omu agende mu kooti ne Breezy naawe fulumya ng'otulaga ogenda mu kooti let's go to court kati allegations zino era saagala katono nnyo saagala Nwaji okome bukomi wano nti we are actively pursuing please pursue because obujulizi bwonna obwa defamation
weebuli Guy akoze interviews alese ebifaananyi byongo oli lubuto alese ebifaananyi byone abantu aina Facebook posts aina interviews zonna eziraga nti azza omusango ogwo let's go up to gye bigwera busy bw'oba okakasa nti omwana wo muganda wange let's go paka gye bigwera kati awo tumanye bakusiba mwana nga musajja mulala then Nwaji bw'amaliriza kinakiggale let's stop bwana banga busy si tata w'omwana embozi let's talk music let's talk other things omwana tomukozesanga sympathy collecting weapon nti buli obeera ku interview yakoze mune tata w'omwana tategeera nze nja kumukuba ne bwali ntwala mu kooti n'abalamuzi bonna nja kuvaayo ngamba kubye ebyo byonna ebigenda kuggwa olwaliro busy bamusibe for defamation oba busy aveeyo nga people power bano basiibule tubeebazizza nnyo okwekumirawo kati kino kyo tukyakivuga paka lwe tumanye amazima naye nga nze busy ngenda kugamba ekintu ekyo Facebook post zikome nsaba busabi zikome kwefu akugamba egenda mu mateeka amateeka e Uganda gakola ate wekikwataganira ddala ku mwana gakolera nno ddala nga bw'obadde tolowooza so byonna bikole ng'okimanye nti etteeka lino likukwata oba owangula Winnie Nwaji bw'agenda nakulopa for defamation and then you also go to court n'ogamba nti bannange omwana wange n'obujulizi n'obuleeta omusango n'oguteekayo ne tugenda mu kooti Winnie Nwaji ne waba tazze aba naamweyimirira aba ne looya we agenda okujja omwana ono tumugye mu katembo ono she's still young n'ekirala okuyimba kuleke ne overall azikyusemu overall signature gundi ye balamu mwamu balamu kaviri ke kayagala ne mbadde nsaba okuyimba tokusaako nnyo birowoozo oba olinayo yiikaza mwezi ettaka tolitunda ng'oziteeka mu music kuba wagambye okuyimba otandise 2019 gira okola ebintu ebirala okuyimba tokwesiba gwe n'okuyimba temuli ba mukwano awangale Ssaabasajja